Olunaku lw'abakyala lukuzibwa buli nga 8 omwezi ogwokusatu era abakyala mu disitulikiti y'e Wakiso basazeewo kulukuza lunaku lwa leero. Omukolo guno gutandise essaawa 4 ez'okumakya era gukulembeddwamu abakyala okuva mu bitundu eby'enjawulo nga batandise na kuyisa bivvulu ng'abakyala balaga essanyu nga bayita mu nnyimba okubiibya kw'ossa n'okkumba. Wabula omukolo guno gubadde gukyagenda mu maaso ate ne gugwamu nnabe ekiwayi ekimu eky'abakyala bwe kivudde mu mbeera ne kyambalira abakyala babadde ku kituuti ng'obubaka bwonna bwe badde bawa bubadde bukwata ku byabufuzi kibagamba nti bo baabikoowa ate nga tebikyabazimba. Mukodde waffe maama minisita ne baminisita abali wano mugenda musonyiwa naye kino kyemulaba kikolebwa wano kikolwa kyawawula abantu bwetujja muwulirise tuba tusooka abakyala bonna. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga minisita wa Kampala abeegesa amaaso era ng'ebigenda mu maaso abinyeenyeza mutwe. Abamu ku bakyala balabiddwako nga bakwatiddwa bakanyama okusobola okusobozesa omukolo guno okugenda mu maaso era ng'abadde akuba ebyuma asikasikiddwa olw'obutakuba nnyimba za kibiina kya NRM. Abamu ku bakulembeze abeetayo ku mukolo guno bavumiridde ekikolwa eky'okudda mu byobufuzi ng'ate abakyala babadde bazze kujaguza lunaku lwabwe era wano we basinzidde ne basaba abakyala okukola ennyo bave mu ntalo z'ebyobufuzi. Bannayuganda tutandike okwetunulamu ng'abakazi tumanye ebituluma tumanye ebizibu byaffe ne bw'olikola otya tewagenda kubeerawo omusajja yenna akusindikira mwana era ebizibu by'abakazi bimaliriza nga bijjawo ffe tuba tulina okugyawo ebisomo tuba tulina kusooka bakimu ne tulaba butya we tugenda okutambula kuba ebizibu bino tutunuulidde nga bisoomozezza ebbanga lyonna. Omukolo guno teguwedde era ng'omugenyi omukulu n'abagenyi ab'enjawulo tebasobodde kubaako bye boogera. Shafiiki Galiwango ne Letisha Mugoya, BBS Terefayina ageesigika.